Kapere y'omu kwaba abantu abatono abakubira president Bobi Wine essimu n'agikwata nga Kapere talina gwayiseemu direct Bobi Wine akwatirawo. Y'omu kwabo abajja mu maka ga Bobi Wine nga bw'ayagala nga teetaaga invitation, teetaaga mala kukwamaki, ayingira nga bw'ayagala era nayandinizibwa bulungi nnyo. Bobi Wine yabadde ayogeramu ne Kapere. Namugamba Kapere oli kyali wange. Naye tekinsanyusa kulaba ng'oli mukwano gwange nnyo. Naye ng'ogenda osabiriza. Oba ondabisa onswaza. Tosobola kuba kyali wa Bobi Wine oba ng'ogenda osabiriza. Ekintu ky'okusabiriza Kapere kikomye. Bobi Wine yamubuuliridde. N'amuwa ku bukodyo engeri gy'ayinza okukyusaamu obulamu. Olina following y'amaanyi nnyo ku internet. Osobola okukozesa following eyo okukyusa obulamu. Buli wamu waliwo opportunity. Video kano kabadde kakulu era ebigambo bino Kapere kyemmanyi yabitutte. Ngina kuba nti ate nka kutuusaako. Bobi Wine yabuuliridde Kapere n'amuwa ku bukodyo engeri gy'ayinza okukyusaamu obulamu. Omanyi omuntu okukuwa teetaaga kumala kukwata ssente kuwa. Wabula asobola okukuwa magezi butya bw'oyinza okwevubira. Kati Bobi Wine yakutte eddobo n'aliwa Kapere. Wabula teyakutte kyennyanja Kapere kulya. Kankutuuseko video eno ya Kapere ne Bobi Wine nga boogeramu ng'abantu bino ebigambo by'abantu. Naawe omuvubuka osobola okubitwala. Okitegeera ekintu ekyo? Wabula nkusaba video eno gimpeere ekigalo girayikinge. Video girayikinge esobola okuba nti ate etambula. Bw'olayikinga video etambula ku speed ya waggulu nnyo. Okitegeera ekintu ekyo? So kankutuuseeko emboozi ya Kapere ne Bobi Wine. Emboozi eno yabadde so sensitive. Kankutuuseeko emboozi eno ya Kapere ne Bobi Wine. Mwebale kuba nti ate mulaba CEO Michael Uganda YouTube channel. Asente ako kalaba nkajja mu battaano bange. Akasasula ennyumba. Kwanga wenjija n'engenda mu kibala ne manya nti kati ngendeko mu kibala ekyekolo kibayita kasiki. Abanoogerako mu kibala mu mezo. Siganye nti okola erinnya naye tolina kwebakira linnya lyo, tolina kwebakira mu kisago. Osegera Mr. President. Noli wange abanga nnyingi gyobanga nawe entutte bwenti. N'ogulayo ekipayo nga yabya ya mutwalo. N'obaako w'otulabo. Ate omugagga bw'akulaba aba n'ayita baawusa nti mpikira Kapere yacce. Kyewolaba lwaki bannayuganda lwaki baddukira mu nsi ezitali zaabwe lwa mbeera yaki y'amajja. Ku nsonga Kapere gy'obaddeko nze kwogera bwenti. Kuba Kapere okula nze nasooka okulaba ng'okyali mwana muto. Ne kaakati waŋŋambye emyaka ogenda mu 39. Okuze olina omukyala oli siriasi kati. Obuuziza nti mama gwe obadde ombuuza nti otereeza otya obulamu kuba oli wakusaba nagamba Kapere oli bulungi. Kati batulaba ku social media balaba Bobi yagenzeko ne kyaliwe Kapere Dubai biki bangi bajja kusuubira okuba ne ssente. Ate abalala n'abandi kuyambye oba oli awo mpozi nga bategedde embeera ye. N'ate n'ekiranze kyenjagala okugamba okusooka okukyusa obulamu olina okwejja mu mbeera ey'okusabiriza obusabiriza. N'omuntu akuwe nga takulabira wansi naye ng'alaba muntu ategeera. So ekisooka Kapere nze kyenga amagezi gensooka okuwa olina okwewala ebitakola, weesembereza nnyo ebikola. Olina okwewala ebintu ebikussa wansi neweesembereza nnyo ebikwambuza. Bitya Kapere omwenge ogulaba ogutugwagala naye n'ogwewala n'ogujja mu programu yo sigambe nti guviireko ddala olw'olumu onywamu naye omwenge tolina gufuula nti kati ngenze mu bbaala nyina okufunayo ecupa ya bbiya ya mutwalo. Ogwo mutwalo ssente nnyingi nnyo. Okyetekamu bwetesi n'ogamba omwenge weta nekikola nze nyina bakyali bange nga yitagula mwenge okwe baba gumuli batakwagala ne bwaba agwagala tontegedde ngamba mwenge Kapere njagala nfune bulungi. So ekyo bwe kivaako ekyokubiri naawe kennyini okukyusa enjogera gy'oyogera. Twaze twogera ku nnyonyi nga nkugamba nti Kapere olina amagezi
omuntu wakuwulira ng'oyogera kapere njagala nnyo okuwulira ng'oyogera ebyamagezi sente kino naye simanyi kitegerera ddala bwe kiti kati ekibaana nesekirinya yakulira mu mbeera nenga ayagala nnyo okuyitawo nga wageto asaagasaaga naye ng'ategeera kati abayitewo nti mukama wamuyamba n'atuuka mu maaso asobola okuyamba abaana baki bageto kati wuliriza kapere kyolaba lwaki omusajja we bagize ne bamugjawo bagenza okulantulwa n'atuuka eri agera kubaako kyakola anyway kati kapere zigagana amagezi genkuwa ekisooka kyokola kirungi nnyo katonda mulungi nti olina peediyo etera okukuleeterayo kasente mbanjagala nga bwogambye nti osomera abantu akanamba obire ng'okasoma nzito 0706 asatu mwemu 8606 sooka gisome mu luzungu yonna gisome mu luzungu achegeza gisome mu luzungu damo gisome mu luzungu 0706 31 86 06 ndidem 0706 31 86 06 ereta manyaki ndidem nera ereta manyaki ereta mbuse yokana gegago origino kati bisome mu Luganda kati wetuba tuli mu Uganda 0706 mukaga firi 118 sorry wetuba tuli mu Uganda 0706 mukaga firi 18606 era yokana mbuse mbuse oba mbuse yokana kati lwaki nkubuuze namba yo kapere nagambye wadde osome namba etolina kubanga asabiriza ompulira njagala mpulize bulungi kapere ate n'ebigambo bikwate olaba kati gwe oli comedian oyinza okuba comedy tomukolera ku stage naye wangamba olina abantu bameka olina likes meka ku TikTok likes nina emitwalo nkaaga nezigwamu ate mitwalo nkaaga mwesatu ate abakufollowing bafollowers nina miliyoni 5 bafollowers likes miliyoni 5 bafollowers emitwalo nkaaga mw'emitwalo 3 kati olaba abo abafollowers we wali sente zo zitya ze manjagala okole bukomedi bwo ng'oli serious ng'ali ku mulimu okole komedi wo naye ng'oyogera byamagezi ebikwata ku bantu kati bw'okola bukomedi obwo n'obuteekayo naye buli kakomedi bw'oba okamaliriza mpulirizawo wano bulungi mpuliriza kapere mpulira nze mugezi wo okiwakanya sola kiwakanya kati kapere buli wokola akakomedi ko bw'oba omaliriza bwoti mukatemamu osooka n'okola akakomedi ko kyonna kyoyogeddeko bw'oba omaliriza omalirize nga osoma ennamba eyo ompulira waliwo abantu abaagala kapere nze nange olumu nkuwanikayo kafaananyi abantu najja n'agamba Bobby tuwa kanamba ka kapere ntuuka ntya kapere n'ebintu ebityo kakati gw'olina chansi mbale sitegedde content kakati buli komedi woba omaliriza omukola bwoti ng'osoma enamba yo ng'obagamba abandyagadde okumpa ebirabo abandyagadde okunyambako abawagizi baffe abandyagadde okunteekamu sente ng'osoma enamba nti eno enamba yange abandyagadde okunkubira kasimu yeno enamba abandyagadde okumpita oba muri Amerika oba London eno enamba
Olina okugibajjukiza abeemu waffe bakujukiza. Obono tubajukiza. Aha, ne bwoba oli live. Ekyo ba followers kijja bayamba okumanya nti bali connected naawe. Obontegera kuyamba omuntu okwagala okuyamba. Nokola business Kapere waliwo abantu abandi agadde okuyita nga yalina kapere. Nenga kayina ngeri jakutuukako. Kayina ngeri jakutuukako.